n'ennyonyi endala. Abalabi baffe abalungi abadde Mix Media mujebaleko gye mutuusaako engalo. Amanya n'eddoboozi Yankoseeki, Pulezidenti w'e Masaka City. Bambi subscribinga, likinga, commentinga, sharinga, following the Mix Media. Bambi gwe omupya subscribinga, kona ku kadde omale onyige obeere ng'ofuna obubaka bwonna bwe tuba tutaddeyo. Ntumirako abali e Uganda, e Kenya, e Tanzania, e South Africa, Qatar, Dubai, Canada ne France. Mbaagala nnyo n'abantu abali e Mukono. N'olwaleero ntuuse nga nkuleetedde ebyobugagga bya Prince Aga Khan owookuna byabadde ajjamu ssente byabadde ayina mu Africa, mu Europe, mu Asia, Pakistan, UK n'ensi endala nnyingi nnyo, South America, ebyondo by'Abawalabu nga gyabadde ayina ssente, ebintu byabadde ayinayo bingi nnyo okuli amasomero, amalwaliro. Ono ate abadde omu kabaka oba akulira Ismail leadership nga yagikulira. Ebyobugagga byalina otandika obibala wano e Uganda mu nsi zonna birimu bukadde na bukadde oba buwumbi na buwumbi. Ono omusajja tegeera ebyensimbi. Prince Aga Khan owookuna, ono CEO wa Aga Khan schools ono mu Africa, mu Europe, wano mu Africa, mu Uganda ayinamu, e Mombasa ayinayo, e Tanzania ayinayo, mu America ayinayo, mu Asia ayinayo, Pakistan ayinayo. Ng'amasomero gano wano ewaffe gatandikira ku P1 otuuka ku P7 ne mu nsi endala era bwekityo bwe kiri nga kalikulamu yaayo webeetambula. Ng'alina Aga Khan mu Africa, mu Europe, mu Asia, France, UK ng'abadde agagiramu ddala akasimbi era nga galina ebizimbe eby'amaanyi agali ku plan eyo ennungi ddala. Ono CEO wa Daily Monitor e Kenya, e Uganda nga ze zimu empapula ezisinga amaanyi wano ewaffe Uganda ne mu Kenya ne mu Africa ne mu nsi endala nnyingi nnyo omuli Europe, Asia. Ebyempuliziganya nabyo abadde abiteeramu ddala akasimbi. Alina university mu Africa okuli Kenya, okuli Uganda, Congo, Rwanda, UK, Dubai, France, Canada. Ensi zonna abadde ayinamu university nga bannansi abasakira basale ne basoma n'osasulayo akasente akatinitini. Ono CEO wa Aga Khan Development Network bibadde bimuweera ddala akasimbi abadde akagiramu ddala. CEO wa Serena Hotel mu Uganda, mu Kenya, Pakistan, Asia, UK, France, Canada n'ensi endala nnyingi nnyo. Era bagamba abadde ayina abakozi abawererako ddala. Abakozi abaleeyo mu 960 babadde awo emirimu mu Africa ne mu nsi endala nnyingi nnyo. Nga woteeri zino teri emu oba bbiri abula ensi ez'enjawulo ayinamu nga zonna ziri ku mutindo swimming pool, nga zonna ziri ku mutindo woteeri zino nga kuliko swimming pool, garden, parking yard, cinema hall, media room, conference room. Nkugambe naawe osana n'olerabirako ku woteeri zino. Ono omusajja abadde ayina akasimbi. Abadde Prince mulamba. Ayina university eziwererako ddala mu Africa, wano ewaffe Uganda ayinawo, Kenya ayinayo, e Tanzania ayinayo, mu Egypt ayinayo n'ensi endala nnyingi nnyo. Mu Asia abadde ayinamu, Europe ayinamu era nga akasimbi akagiramu ddala ng'osasulayo akasente akatinitini n'osoma ate nga n'abayivu babalina. University zino ziri ku mutendera ogugaba degree, diploma, masters, PhD ne doctorate. Mu Africa nga university zino mweziri, mu Europe nga mweziri, mu UK nga gyeziri, Bungereza Aga Khan University ebaddeyo ate nga university tayina emu wabula ayina eziwererako ddala. Ono CEO wa aviation, bano bali mu bya nnyonyi era ng'ayina ennyonyi ekika kya Bombardier nga zino azigiramu ddala akasente. Ze zi business z'alina ennyonyi ayina eziwererako ddala ng'ayina ennyonyi ezirya ssente saako n'ezo ezikola bizinensi. Abadde ayina ennyonyi wano mu Africa nga ze zitambuza ebintu bye, ezo ensi ez'amaanyi nga zi Egypt ez'ensozi. Ayina Bombardier 3D kasaze 7, kasaze 2A12 nga si eno yokka gy'alina ng'ayina ennyonyi eziwerako ddala eno ng'ennyonyi nga zitikka abantu 7 ku 100 n'ennyonyi endala nnyingi nnyo okuli bumatalisi, okuli zeerikopita ezo ng'azirina ennyonyi namu abadde ateeramu ddala akasente ate nga weziri tezipangisa wezisula oba naawe nnyininyini wezipaakinga. Ng'alina mu Africa, mu Europe yonna ayinayo, France ayinayo, Canada ayinayo, Germany ayinayo, Asian ayinayo ne mu UN awo ennyonyi ze zibadde zibeerawo. Asinkanye ba presidents ab'enjawulo. Alina amaato tobala ng'ayina ago agalya ssente, ayina n'ago agakola emirimu. Abadde yakamala oggula eryato bwaguuga ng'ayitibwa Yacht
visionary oba ya chatbot, ng'eryato lino litunulanga muntu nga lya bbeeyi okuzaama nga lirinamu swimming pool kyenkana eryato enzima gye baalikolamu obanga ali ku biiki yennyini nga lirinako obutebe, kuliko ewa parking ennyonyi, nga kuliko obwato obutini singa oba ofunye obuzibu, nga lirinamu media house, lirinamu conference room, lirinako masters bedroom ez'enjawulo, nga kuliko supermarket namba, nga kuliko eddwaliro, nga kuliko ebifamu ebisanyukibwamu ku lyato okwo kwennyini obanga ali wabweru. Nkugambye nga buli kimu kwekiri, eryato ddene ddala, eryato bwaguuga nga lirina abakozi ab'enjawulo, alina amalwaliro agawererako ddala mu Africa okuli Uganda, Kenya, Tanzania, Rwanda, Burundi, UK, France, Canada, Bungereza, Dubai, ng'amalwaliro gano gayitibwa Aga Khan Hospital, ng'ate talina limu talina abiri. Omulangira Aga Khan alina real estate tobala mu bitundu ebyenjawulo, mu Portugal ayinamu, mu Asia ayinamu, Pakistan ayinamu, African ayinamu, ng'era atundira ddala ebizimbe ebyo ebinene eby'amaanyi, ebyo ebintu bya real estate, mataka, mamotoka, biki ebyo nga nabyo ebizimbe byo tobala, ng'era abigiramu ddala akasimbi. CEO wa Diamond Trust Bank wano mu Africa nga Uganda, Tanzania, Egypt, mu Europe, America. Wano ewaffe mu Uganda abadde ayinawo branch eziwera 37, mu Kenya nga namwe ayinamu eziwereramu ddala, ensi endala zonna nga banka mweziri, era nga n'akasimbi akawolerera ddala ba pulezidenti ababa baliko. Ebintu bya banking abadde abitegeera bulungi nnyo, era nga akasimbi akanogeramu ddala. Alina amalwaliro nga kuliko nezi clinics nga tobala mu Africa abadde ayinamu, South Europe ng'ayinamu, Asia ne Pakistan, Dubai, n'amalwaliro ng'abadde mangi mu nsi endala ng'agajjiramu ddala akasente, nga singa oba nga bakujjanjaba bulungi wamma n'otererera ddala ng'akasimbi akajjiramu ddala mu malwaliro gano ne zino zi kiriniki. Abadde ne university esomesa abasawo bokka, nga tosangayo bano simanya nsomesa agriculture, nkisimanya nsomesa business admin, ng'eri eyo ziri university ziri endala nga university esomesa abasawo bokka, nga zinamu ebyuma ebyebbeeyi, ebintu bya practical ebyebbeeyi, nga weetudde wanene ddala, nga mu Africa mweziri, ne mu Bungereza mweziri, ne mu Europe yonna n'ensi endala nnyingi nnyo nga university zino mweziri, nga zisomesa abasawo okuva ku certificate, diploma, degree, masters, PhD, doctorate, nga byonna zibasomesa ddala nga tezirina abakugu ab'enjawulo, abasawo abatendeka ab'enjawulo, nga yezimu university ezisinga ofulumya abasawo mu Africa ne mu nsi yonna, ng'era akasimbi zikaweera ddala era nga zikajjiramu ddala. Kintu kusomesa musawo si kyangu, kintu kya bbeeyi nnyo, ate n'ebyuma bye bakozesa biba bya bbeeyi. Omwami ono university abadde tayineemu esomesa abasawo, abadde alina museum wano mu Africa, mu Europe, Pakistan, Asian, nga museum zino zirimu ebintu ebyo eby'omuwendo, ebintu byasanga ku Africa nga bitikka abiteeka ku nnyonyi ng'abitwala ng'abiteekamu. Museum zize bwoya naye nga nammwe abantu ba bulijjo oba oyagala osobola osasulayo akasente ne bakulambuza, nga za bbeeyi, nga ziri mu bifo ebiwera, ate nga ziri mu bintu ebyo byennyininyini eby'obuwangwa ebyo bijjayo ennono z'Obwakabaka. Omwami ono Aga Khan owookuna, ono CEO wa Ipsom Dabe, nga bano basomesa okuvuga endogoyi, okuzijjanjaba, gwe by'omanyi byonna ebikwata ku ndogoyi, ng'akademi nnene ddala nnyo, nga weetudde tepangisaawo, ng'eri kuyiika nayiika kisaawe bateekayo empaka awangula agenda na butitimbe bwa ssente. Omuzannyo guno gusinga kubeera nnyo mu Amerika eyo ne mu nsi endala nnyingi nnyo, era akasimbi abadde akajjiramu ddala awo ku mulyango abazze okulaba endogoyi, nga gw'oyagala bukodyo bwa njawulo ku ndogoyi ng'abuyina endogoyi ey'okutunda oyagala efaanana etya, kuzijjanjaba basawo ng'ogendamu eri essomero ng'obafuna. Alina gardens eziwererako ddala nga nazo azijjiramu ddala ssente mu Africa, mu Europe, nga mu Portugal alinayo, Pakistan, mu Dubai, mu UK n'ensi endala nnyingi nnyo. Garden ng'osobola otegekerayo emikolo, banjagala kwekubya bifaananyi, genda kuwummulirayo, nga gardens abeera nazo ng'ate zirina ebizimbe ebirungi ddala. Abadde alina beach awo mu Canada ng'alinamu, Switzerland alinamu, mu Africa ng'alinamu, nga beach zino akasimbi zikajjiramu ddala, nga ye Aga Khan owookuna oba muyite Prince. Ono abadde musajja abadde omukulembeze omukulu ow'ensusso, ng'akulembera bannaddiini ku mitendera egy'enjawulo, abo Abayisiraamu nga ye omu
ku mukulu abadde akulira enzikiriza eya Ismail nga yabakulira era nga akasimbi akalina naye nga ne baakulira bennyini babinojjo babifeekeera era yabateerawo mu essomero ddamba eriyigiriza enzikiriza eno mwe baba basangibwa mwe babakolera emirimu gyabwe. Ono abadde alina factory eziwererako ddala mu Africa, mu Uganda, Kenya, Tanzania, Europe, UK, France, Dubai, Germany nga namo ayinamu factories ez'enjawulo saako ezo ezikola engoye, ezikola ebintu by'abasawo. Nkugambye omwami ono ebintu bino abadde abigiramu ddala akasente era ng'alina abakozi abawera. Prince Aga Khan owookuna abadde alina foundation ng'eri mu Africa, mu Asia, mu Europe nga buli nsi alinamu foundation nga foundation zino ziwa abaana basale mu by'okusoma, mu by'obulamu n'okubayambako mu mirimu era nga buli nsi ate ng'alinayo ekitebe ekinene ddala bwaguuga wamma nga tokinyooma era foundation zino abadde aziseeramu ddala akasimbi. Abadde alina moolo ng'eyitibwa Aga Khan Mall Estate ng'ekizimbe kinene ddala nga mu buli nsi abadde alinamu mu Dubai gyebiri, mu Uganda mwebiri, UK gyebiri, France gyebiri, Germany gyebiri nga bye bizimbe biba bifaananga naye nga binene ddala. Ekizimbe nga kiba ku myaliro nga 20 okugenda waggulu 40-50. Ye omwami ono ebizimbe byabadde alina ettaka nga ddyo tobala mu Africa nga liri ku square miles na square miles. Abadde alinawo mu Kenya, wane waffe Uganda abadde alinawo, buli nsi ng'alinamu ettaka eriwera ddala nga teyeeguzaaguza butakataka. Buno simanyi omusange ku poloti abeera ku square miles. Olaba okwo okuli zifaamu ze, olaba okuli amasomero ge. Nkugambye ettaka lyabadde alina nga mu Africa ng'alinamu, buli nsi ng'alinamu ettaka omwami ono. Prince Aga Khan owookuna abadde alina kampuni enzimbi n'abantu ababulijjo ababagadde obbazimbira mu Europe ne mu Africa. Kampuni eno ezimba nga mweri nga bakola ku nguudo, ebizimbe by'amasomero, oyagala bifaanana bita mayumba nga kampuni eno mweri. Alina moolo nga zitudde mu Africa, mu Asia, Canada, UK, France, Dubai, Germany nga moolo zino bye bizimbe ebisingayo okuba ebinene ebirungi nga byonna mwebiri nga biri mu Africa ne mu nsi endala nnyingi nnyo era moolo abadde aziniramu ddala ng'ate tayineemu muganda wange nga ziri mu bifo ebinene ebirungi ddala. Alina ennyumba mwabadde abeera oba olubiri lwe lwabadde asoma abamu badde baluyita lubiri nga kituufu eri Paris ddala ng'eri awo mu France nga mu Africa ayinamu, buli nsi gyonna gy'abadde awangalira abadde alinamu nga mwabeera n'abantu be nga kuliko ekisaawe ewagwa ennyonyi, nga kuliko gym, nga kuliko eddwaliro, nga kuliko essomero bwennyininyini mu lubiri omwo, nga kuliko media house. Kugambye olubiri lwe lubadde lw'amaanyi ng'ayina tenno nga talina lumulo k'ayina n'endala nnyingi nnyo. Abadde CEO wa Transportation Network nga muno mulimu emmotoka, mulimu emmeeri, train, ennyonyi mu Africa wano ng'ensi zino abadde aziyamako mu by'entambula okuli zi Egypt, ozuwa entambula eya science. Social media abadde agigiramu ddala akasimbi okuli zi website, zi YouTube, olaba ebyo babadde ateekayo ebya real estate, amasomero, amalwaliro okuli zi YouTube naawe osobola okugendayo n'obiraba. Abadde alina faamu nga faamu eno ya nte, embuzi, ndogoyi, biki byonna nga weebiri ng'ate eri kuyiika nayiika ng'azina mu Africa ne mu Europe ne mu nsi endala nnyingi nnyo. Emmotoka z'obadde tobala ng'alina ziri ez'amaanyi Rolls Benz, Jeep, zi Chevrolet, ezo emmotoka ezo ez'amaanyi ez'abagagga z'abadde azirina naye ebiseera ebisinga abadde asinga kukozesa nnyo nnyonyi. Alina ekisaawe ky'ebyemizannyo, ekisaawe kino nga bakitegekeramu ebyamizannyo, olaba ekyo ekiriko essomero eriyigiriza okuvuga endogoyi n'ebino ebisaawe bya bulijjo nti njagala kuteekawo kivulu abadde abirina. Prince Aga Khan owookuna okusinziira ku mukutu gwa Forbes magazine gulaga nga y'omusajja abadde akwata ng'ekyokutaano mu kubeeramu n'akasimbi. Akasimbi kabadde kamuyitaba nga kali mu $million ez'enjawulo oba eziwererako ddala ng'alina ebyobugagga mu Africa nga tobala nga woobibala birimu ssente na ssente ng'alina mu Uganda, ng'alina mu Tanzania, mu Rwanda, mu Egypt, South Africa n'ensi endala nnyingi nnyo eza mu Africa nga buli nsi ez'omu Africa alinamu oba ng'alinamu abantu bayamba, mu Europe ng'alinamu, mu France ng'alinamu, mu UK ng'alinamu, mu Canada ng'alinamu ng'ebintu byasinga ddala okugyamu akasente mulimu amasomero, amalwaliro, ebyempuliziganya, entambula, amabanka ne zi foundation nga buli nsi alinamu ekyobugagga oba ebyobugagga ebiwererako
ddala. W'otandika obbibala oyinza obutabimalaayo, biri mu dollars na dollars America eziwererako ddala kuba otandika okubala ebiri wano e Uganda, muganda wange, nabyo bya bbeeyi. Ekisinga eddala ekintu okuba eky'ebbeeyi kuzimba eddwaliro n'oliteekamu ebyuma eby'enjawulo ne libeera ne specialists ab'enjawulo. Kati w'otandika kubala ddwaliro lyokka ssente olaba abadde azikolera ddala era ng'aziteeramu ddala. Bambi subscribinga, likinga, commentinga, subscribinga kona kwadde obeere ng'ofuna obubaka obutubattaddeyo. Ssaabasajja Kabaka awangale, mubeere bulungi, mweraba, bye bye. Happy